tewali kiruma okubeerawo naye nga gwe mukululo gwo, nga bw'ovaawo tewali ajjukira nti eggulo wabaddewo. Tewali kiruma. Oyinza okulowooza nti okyali muvubuka muto, oyinza okulowooza nti gwe tonnatuusa, naye nze nali ndabye omulambo gwe bafulumya mu muzigo ku myaka 45 teguluma buluma naye guswala. Ewala gye watya okubeera ne bakuyisaawo paka ewaffe e Lwengo. Tewali kiruma okutandika okwebuuza nti abaana banaabeerawa. Embeera bwekunyiga ennyo nga mulagaaganye ne bakuza ekiruddo oba oliawo landlord nga zolowooza azze kulabako, azze kulaba mbeera era bw'ofa yamu kubasooka okutuuka n'abuuza kati enteekateeka z'okuzika ziri zitya. Aba tazze kuyambako oba kubayambako, aba ayagala kuwulira akagambo akambo bw'ava wano tugendeko wabadde abeera nga buuza nti kuzaani. Tewali landlord akkiriza mulambo ku nnyumba ze. Ekibuuzo ekiriwo Mukama bw'akugirawo wano, abaana bo balina bwe banaakaayanira nti ako ke ka kitaffe oba bwe bagenda okugabana. Abaana bo oyina k'obalekedde ke bagenda okugabana oba bye bagenda okugabanwa kubanga tolese kyakugabana. It is so absurd. Tukuze. Olunaku lw'oteeka omwana ku nsi olunaku lw'olina okufuuka landlord. Tewali agenda tujjukiza nti tukyali bato.